Wabaluseewo akasatiro mu bazadde b'omuwala okuli Kasagga Sirajo wamu ne nnyina Nalukenge Aisha olwa muwala waabwe yabuziddwawo ng'ebula olunaku lumu lwokka omukolo gwe ogw'okwanjula gutuuke. Yonna gy'ali amuyina annyambe annumirirwe kuba gye mmanyi yonna n'omwana wange ali mu bulumi. Sigamba nti Bushira yadduse emikolo, Bushira yawambiddwa. Bushira gy'ali yawambiddwa. Ono yabadde alina okwanjula muganzi we mu maka g'abakadde be olunaku olw'Essande nga lwe lw'eggulo wabula n'abulawo mu ngeri etannategeerekeka ng'omuwala eyabuze ye Bushira n'ajjuuka atemera mu gy'obukulu 24 nga yabadde alina okwanjula muganzi we Farouk Mugalu mu maka g'abakadde be agasangibwa ensangi Katereke ekiri mu Town Council y'Ekyengera mu district ey'e Wakiso. Ngamba maama nja kutuuka ne mugana nayo olinnya booda. Olinya boda nangamba maama nja kulaba ngamba banne mumukubireko nibangamba maama bagambye bamumaliriza bagaddewo bakkirira mu paaka ali ne banne sawa 3 ezo ne tulinda. Nnyina w'omwana ono Nalukenge Aisha agamba nti muwala we yava awaka ku Lwokutaano sawa 3 ez'okumakya ng'agenze kukola henna mu saaluni ya mukwano gwe Shafra eyeeyita Proud Muslim esangibwa ku Zainab Aziz e Nakasero wabula baakanda kumulinda nga tadda. Omwana yava wano ku lunaku Lwakutaano sawa 3 za kumakya ng'agenda mukolako henna nga bagenda mukolerako Nakasero ku Zainab Aziz ew'omuwala bamuyita Shafra nga oyo omuwala yeeyita wa Proud Muslim ye gundi ye gy'alangirako ebyo bya cosmetics. Agamba nti okuva muwala we yava awaka baali bawuliziganya ng'annyonnyodde ne bye baali boogera naye okutuukira ddala ku ssaawa 12 ez'akawungeezi ng'amubuuza w'atuuse nga ku ssaawa 3 yamukubira n'amutegeeza nti bamumaliriza era nga baali bakkirira mu paaka empya afune takisi. Ayongerako nti yalaba tatuuka n'akubira mukwano gwe Shafra yali amukozeeko hene essimu ng'amubuuza munne gy'ali wabula ono yamutegeeza nti baali baawukanidde ku haamu ye n'agenda mu paaka empya oluvannyuma lw'okumugamba alinyire mu kisenyi n'agaana nga n'engoye z'omukolo yaziwa wa boode yazireeta ewaka ku ssaawa 4 ez'ekiro. Tubeera nga tukuba amasimu ne tukubira oyo Shafra eyamukozeeko n'agamba kijja kitya nga Bushira teyatuuse. Bushira twesiibudde bulungi n'agenda ayingire paaka ayingire omulyango ogugenda mu paaka kijja ekitya ne tumugamba Bushira teyatuuse. Awakanyiza ebigambibwa nti muwala we yeekwese kuba omukolo gw'abadde agwesunze nga yaguteekamu ne ssente nga n'omusajja gw'abadde aleeta okwanjula ye yamwerabira nga baali basoma bonna ku ssomero lya Ndeja Islamic okuviira ddala mu siniya ey'okuna. Bushira ayinza okuba yawambiddwa. Bushira teyadduse nti yadduse kino ekiriwo nti mikolo gye tewali yamukase mikolo gye kubanga n'emikolo gye kennyini yakwata ssente nga tewali azimukase n'ateekayo yeyeefunira omulenzi we ye yamwefunira era n'amuŋŋamba ate nga baali baava mabega ng'akyasoma nga mukwano gwe essomero baali basomeramu ly'Endejje Islamic. Atebereza nti yandiba nga yawambiddwa muganzi we gwe yali aleese okukyala wabula ne bamugoba olw'okujja n'abalaasi ng'ayogedde ne ku musajja abadde amukubira amasimu ag'okumukumu nga yeefudde omusirikale ayagala okumuyamba ng'ono poliisi y'ensangi ekedde kumugomba mu bwala agiyambeko mu kunoonyereza. Asabye ebitongole ebikuuma ddembe okumuyambako asobole okuzuula omwana we naye baleme kumusaba ssente kuba tazirina. Saba okuyambibwa bankwatireko kubanga abamu bajja kunkubira nga baagala okunnyamba naye nga beetaagisa baagala ssente sizirinaawo. Kojja omuwala Kawooya Sudi Kaggwa kw'ossa ssengaawe n'ab'eŋŋanda abalala boogedde ku mbeera eriwo nabo ne basaba abazira kisa okubayamba basobole okuzuula omwana waabwe kuba emitima gibeewanise. Ng'agulindiridde ebbanga okubula kwe si kugamba nti nno omusajja gw'abadde agendako nga tamwagala wabula nga amwagala kuba akyetegekedde ebbanga ng'ono bwakutegeezezaako mwannyinaze nti n'atuuka n'okuteekamu ssente ze omwana omuwala omuto abadde akyagala kati okubula kwe mu butuufu kuyinza okuba ebitundu 9 ku 10 byekuusa ku kuwambibwa. Nze Aneti Namatovu ku lwa KSTV Agaleero.